Omukyala Barbie Kyagulanye Itungo atabukidde abaana ab'obuwala. Kati nno bwe twogera ku baana ab'obuwala tetugenda kubanga tutaliza mwana muwala Vanessa. Tujjukire nti ensonga ezibaddewo zibadde za mwana muwala Vanessa era nga Barbie Kyagulanye akatambi kano yakateereddemu eyo period eya Vanessa mukyala wa Bruno ke. N'abako obubaka bwayisaawo n'asindikira abaana ab'obuwala n'abagamba hello mwewaana nnyo nti muli bawala balungi, you use your beauty ne mwonoona bwonoonyi rather than using your brains ne mubaako awantu wonna wonna we mweteeka. Ebyo ebintu ebirungi bye mwagala lwaki gwe obisuubira mu muntu omulala nga gwe omuntu kennyini tosobola kubyetuusako. And of which I do agree with Barbie Itungo. Omanyi wetwogera ku Barbie Itungo nze always get a great feeling kubanga omukyala ono y'omu ku bakyala abasinga obugezi mu ggwanga lyaffe Uganda, omukyala omuzadde ate abuulirira, omukyala gwe baateekateeka. Once she says something out, that means amaze kukirowoozaako ate era ng'akyogedde akimanyi kigenda kubanga kiyamba society. Wano wenkabira abaana ab'obuwala nti always mufolowinge abantu abalina kye babongerako, abantu abasobola okutuula wansi ne babannyonnyola bo engeri gye bakolamu ebintu byabwe bwe buba bugagga. Omuntu asobola okunyonnyola nti nze ssente nazijja wano eno nenkola bwe nti nali nsomba kasasiro, nali musimi wa toilet, nali njosa bintu, nali housemaid. Ogenda okumwegomba nga nawe okimanyi nti omulimu gwonna gw'okola osobola okugujjamu ssente n'otuuka omuntu oyo. Kati nno ye Barbie Kyagulanye yabagambye mulekerawo okwewana nti muli balungi. Obulungi tebumala, obulungi bugenda bakozesa ensobi, obulungi bugenda basuula ewabi kubanga obulungi obwo bw'olaba bugenda kuleetera okuba nti gwe weefiiringa nti oli proud. Ebintu ebimu tosobola kubikola, tosobola kutunda chips, tosobola kutembeeya mmere, ogamba tosobola kukola kino olw'okuba gwe olowooza oli mulungi naye at the end of the day obulungi obwo bujja tuuka ekiseera bugwewo ate nga obudde wabumalira ku kwefuula nti oli mulungi dani obumala ng'olina kyokola ekikujja kweno level okutwala ku level endala. Tugendako mu katambi ka Barbie Kyagulanye wabula nga tetunaba kateekawo. Njagala ojjukire nti yenze Sheila Adita saagala obeere nga onneerabira nze Eva Imbe yanjulira lwa nsonga saagala munneerabire. Kwata ku link, kwata ku kigambo subscribe okwate ne ku notification bell wabula ate nga ne comments zammwe tuzeetaaga nnyo zina bwe zituteeka. Katugendeko mu katambi ako ke twogerako ate era tugenda kubanga tukomawo. Ensangi zino nina ekintu ekimbobya omutwe kiri ku bawala abato abali mu myaka egikola nga tebaagala kukola. Buli muwala Katonda bw'aba yakuwa emikono n'ebigere n'obwongo obukola oteekwa okukola. Nawuliddeyo n'eŋŋombe gamba mbu bwerungiwa osirike. Obulungi tebumala, obulungi tebabulya, oteekwa okukola obulungi tebumala. Mu bufunze gwekola osirike. Akatambi ako ndowooza mukawuliriza bulungi nnyo mwenna aba subscribinga kweno YouTube channel. Kansuubire nti naako akatambi muyina kye mukayizeemu ate era nga mukafunyeemu nga nze bwe nakafunyeemu. Nze nabagamba obutambi bwonna bwe mbateerawo wano eno mmala kubulaba nakubulowoozaako nti nno buyina ekyamakulu ekisobola okutuyamba nga ffe abantu. Oyo nno abadde Barbie Kyagulanye wabula ng'ate njagala imbazeeyo ku katono nnyo katini nnyo ku nsonga za mukyala Bruno ke. Katusuubire nti n'ensonga zino zaabadde ziwedde nga ffenna we tubadde tuzirowoozaako, naye njagala imbazeeyo ku katono nnyo ku butambi bwa mukyala Bruno ke. Bwe tuba twogera ku bawala ababadde beesuuliddeyo ogwa naggamba ye ng'alowooza asobola okubeerawo mu bulamu olw'okuba nga mukyala mulungi, njagala imbalage ku kano akatambi mulabe embeera gy'alimu kati kubanga tusuubira nti akatambi Barbie Kyagulanye ke yatadde kabadde katwaliramu ensonga zino zonna including ensonga za Vanessa. Katugendeko mu nsonga za Vanessa. I'm really grateful. Thank you for loving me. One child for him. So, because I had this Barbie in a cause. I'm so sorry about that, but it's not yet confirmed that it's cancer. By the time we get the results, I don't want to even promise that because it's scary. Don't worry.
May God bless you abundantly and your family. May your offspring never lack in their lives. Amen, amen. Kasi please don't get depressed about this whole thing, yeah? So far, because we know men are like this. So I think that was selling. Don't fall into that traffic. So do you stay blessed? Don't get depressed. Know that people love you, people are thinking of you. Because you were young. Kati tofa yenye mkwano okitegere. Stay blessed. Mami Amy. Yes. Ndowooza bye webale nnyo. Because when I saw her crying, especially with the cancer situation, very depressed. Keep herself nobody's blaming her. The world is not blaming her. It's a negative comment. They don't have faceless people. Not what I say in your face. It doesn't really make any good. Bali asuliridde buvunaanyizibwa bwe njagala mulemu okunenya Bruno ke n'abalala olubuto si lwa nsuuluulu titulusima omuntu okufuna olubuto tewaliiwo maanyi ga njawulo tegaliiwo olubuto kye kintu ekiri ize ennyo singa kiba kituuse kati omunenya ki we weetaba mu kikolwa ekivaamu olubuto suubira olubuto ba mu butikitiki oba mu ddakiika oba mu sekendi tekyetaagisa biro 10 tekyetaaga na kumala ssaawa 6 olubuto lwa butikitiki ng'oluyina ate okugyamu olubuto nze Amida ayimiridde mu kamera kati siwagira kugyamu lubuto mpagira olubuto tuluzaale era abaana bendabirira abayina embuto ne bazaala abaana ng'abaami babasuddewo nyina bayitirivu tetuwagira era n'okukola kino tetuwagira nti abantu be bafuuke ba single mothers kigambe si kika ne twagala mumanye ti omuntu yayagala ani okunenya kukome oba omuntu ayagadde ne bamufunisa olubuto tutandike n'ekizibu ekizze naye okunenya omuntu kikyamu obutazaala teweetaba mu kikolwa mujjukire tize gwe mulina siwagira obwamalaaya omusajja wadde asaagirira naye ng'ayagala kutaba mu kikolwa nkugamba mutwale ewammwe oba mutwale mu kyaki oba wuwa bw'agaana muleke kubanga ekyo kye mukola okwagala musigala mu kuyina naye ng'okuteeka mu nkola ebigoberera okwagala tikiriiwo temubaako gwe munenya mu kino oba ani nedda ffenna tutereeza ebintu byasoba ezo nno ze nsonga za mwana muwala Vanessa wabula ng'atengera bwe mukimanyi sisobola kwogera ku Barbie Kyagulanye Itungo n'endekayo His Excellency Robert Kyagulanye Ssentamu ne Robert Kyagulanye Ssentamu ayina obubaka bwe yayogedde era nga abuulira abavubuka abali eyo kati nno buno obubaka yabwogedde oluvannyuma lw'okusisinkana mwana mulenzi eyeerambika mu kiti kye omuvubuka ono ayagala nnyo Bobiwine akubanye ennyimba za Bobiwine aziddamu n'okuziddamu nga Bobiwine wazikola n'azikolerayo ne bu videos obubwe obutonotono n'abeera ng'abuteeka ku TikTok gaayo ono tujjukire nti no Bobiwine yavaayoko n'abeera nga appreciatinga gaayo ono oluvannyuma olwa mukyala Bobiwine Barbie Kyagulanye okubaako akatambi kono omuvubuka kamulaga n'amugamba hello husband do you happen to know this guy do you know this guy always tell people that you do resemble
He loves you so much. Maybe you inspire him. Maybe you motivate him. How do you see? Akatambi ko Bobiwine nakatondako. Era naseka nagamba mwana chali wango no nayenze babi wentunula mu byaddala ko babi ye kati no gayo yo kuyava nafuna femu ey'amaanyi. Gayo yo teyakoma okwo nasigala nga addamu ennyimba era nga wano yaddamu oluyimba lwa ndi mazima wanvu naddamu ennyimba nnyingi nnyo eza Bobiwine ng'azikolera video ziri eri ezakabye nnyo wabula Bobiwine nalaga nti no asiima talina buzibu. That's one thing I really love about Bobiwine. Nze simanyi Katonda yakola otya wano Guy n'amutonda nga alina omutima omulungi, n'amutonda nga ayagaliza, n'amutonda nga mugezi, n'amutonda nga mufuzi, n'amutonda nga mulungi, n'amutonda nga alina ssente. Buli kimu kiri ku Bobiwine. Wabula Bobiwine we yasinkanye Guy ono alina ebigambo byamugambye byamagezi nnyo. Tugendagendako mu katambi Bobiwine ng'asinkanye ono Guy eyeyita Swangs Nation babeere nga banyumyamu wabula ku bigambo bye yamugambye ate nabyo byamakulu njagala obeere ng'obiyigamu. Katugendeko mu bigambo ebyo. Mr. President, what's the blessing? Mr. President. Ati bano boze nabo. Abo baganda bange. Mbera nawe kola na bibino. Enjoy your youthful years. Party, dance, sing, but again transform omanyinti kati. You are affecting those that are 20, those that are 15, those that are 10 wanaba kulabirako. So why you have fun? Now we're channeling ewatufu. Sijako singaleko msenge wangu. Ya baseremu. Eka ntuliwa nangi. Kana ya katonyi yokusinzira kuku. Mama. Barbie jangu mbulizeko. Obutambi nno bwebu bonna mu forcing imbu bateereddewo kandowooza nti no mubulabe bulungi era ne mbwekanya era kansubire nti munyumiddwa okundaga okusiima kwammwe mulina kola kintu kimu commenting awo wansi mmanye ki kye mulowooza likinga videos ate also viewing bulungi nnyo tubuulire ku biki byagala tubeere nga twongerako nakyo tujja kuba nga tukikola mu bunambiro yenze Shila adita gwe nata subscribinga bunange nze simanyi kyakukolera obutambi nga we buti bugenda kubanga bukuyitako tojja kubanga obufuna lwa nsonga wagaana okutwegattako kyolina okola kyekimu subscribinga ekigambo weekiri subscribe tekitwala budde gwe kikwatemu kwata ku kade akali awo waggulu nako tekatwala budde buli video yona gye tuteekayo my dear sister brother egenda kubanga ekutuukako jjukira nze wano nteekawo good information inspiring motivating counseling byonna mbiteekawo mbateerawo updates ez'enjawulo zotalina kubanga osubwa jangu otwegatteko you ever welcome yenze Shila adita Kyagulanye.